ndowooza mu bino ebyamawulire nze muntu gwatayokanangako naye okuva lwe twasisinkana. Nze bwe nasinkana Muzeeyi Tamale yansuumusa n'anenkanya emyaka gye. Ne tutuuka nga tulina ebyaffe eby'ekisajja bye tubeeramu ebisukka vidiyo. That's why olabye nga famire ye ne wano mubeeramu okusika omuguwa abantu bagamba lwaki oyagala okwefuula nnyo wa famire. Nze yansomesa amawulire. Yabadde protecting emikutu gyange naye kuba twetundira n'omukutu gumu egya online. Nga tunyeeza abantu bangi ne batutwala mu kooti. Naye ng'akuba essimu egi ne biggwa. Abadde alwanira bannamawulire we muli ne we mutali. Kuba nze mbadde mbeera naye mu mmotoka. N'akupaakingisa ebbali n'agamba omukuumi wevaamu ne tutuula oba mu kasiko oba luddawa. Ogenda okulaba alemedde ku lupapula lwaki lw'amawulire. Naye nga n'akuba essimu kuba ye essimu ye ebadde nga call center. Amanya ekintu obuzibu bwe bugenda okukola ki okuva. Kati abadde atuprotectinga n'abamawulire bonna naddala abakola ebintu ebinyigiriza abantu ng'ayanguwa mangu okumanya nti kino kijja kuleetera yakikoze obuzibu oba mumanyi oba tamumanyi ng'akikkakkanya. Tegusirwerwali emyaka ng'etaano egiyise azambuulira ebintu okuva ku baana be, emikwano gye, bannamawulire baakola nabo. Era nga kushale omuntu yenna okutuula mu vidiyo ne tamala emirundi asooka kumbuuza gwani. It was me against ene munnamawulire. Era bonna bannamawulire boolaba abakoze naye ku mikutu gyabwe. Tubadde tusooka kwogera n'angamba wayi kaakaka omusajja bw'ati. Tubadde tulina omukutu nga gwe gumuyamba okutegeeza abantu ekigenda maaso mu bulamu bwe. Era tubadde ebintu ebyo mbikola nga buli omu abikola ki abimanyi. So finally bino we bizzeemu ne bigira ku buno obulwadde waliwo ekiwayi ekimu mu famire ekyali kyagala kireme kubuulira abantu bwali. Ng'abamu bagamba naye emirundi azihimu through his son the doctor yantumya ewaka ng'awulidde nti waliwo ssente ziyitingana nti nno azisaba. Nangamba genda onyonyola abantu nti ze siina gwe naasabye ssente Museveni agenda kunsasulira. Abaana abamu baali tebakitegedde nti Muzeeyi yakiragidde. Era n'asituka bulungi katanda ne yeetereza bulungi n'angamba ate kati omuntu yalaba n'akatambi ka TVM nga kalaga nti yavuddeyo mu ddwaliro. Nanga agenda ogamba abantu nti tuli mu ddwaliro. Now what is the easiest way of telling people akyali mu ddwaliro was to have at least a picture.